kati mwami Museveni ali mu kiseera kitali kikye kati mwami Museveni nkulagula togenda gaggawaza bannayuganda tosobola kyovola bantu buli wateka ssente bazibba kiringa kikolimo ennaku ze zaggwako dda anti nze ate kati newunya namwe abaleta emiramwa gino egya Ssenyonyi tumuwa obubonero buyitirivu nnyo naye ng'ali mu bintu bya kisiru bizza ggwanga lyaffe mabega buterevu ku 1 radio 4 ensunsu zine 1 radio 7 iraka lya bigikuru Bob kama bwakabalika president andikire koko mu parliament tunutono parliament njagala kusooka kwebaza speaker Anita Amongo nti alina omutima ogwetaagisa abakulembeze waliwo enjawulo wakati wa speaker Anita Amongo ne Lord Mayor Elias Lukwago bw'abaako n'abamulwanyisa akuba miranga akuba nduulu munyambe agenda wa kabaka entebe baŋŋanyo gitula mu gituzaamu ludda lumu akuba miranga mu mizigiti akuba miranga bwagenda kibuli akuba miranga bwagenda mu kufiirwa mu lumba akuba miranga tegera bandi bubi speaker Anita Amongo ye mukulembeze yennyini ne bw'oyogera ebijjuza loole ng'agambye nti kino kye kituufu ku lw'ensi yange Uganda ekyo kyagenda okola kudoze eri speaker Anita Amongo twagala abakulembeze ng'abo by the way ne president Museveni bannange abantu nga boogerera Museveni ebigambo singa naye yali down akuba miranga bandi badde bakamuwamba emirundi enanga obote okitegera so speaker obumalirivu bwalina nti bwagamba nti kino kye kirungi ku lw'ensi yange Ssenyonyi ne bwe banayogera ebijjuza loole agenda bugenzi maaso era we twogerera ali ggulu okitegera ne president Museveni nawulidde agenda kubeerayo agenda kuggulawo ayogereko eri abantu okitegera so tewaliiwo bw'oyinza kuweereza ggwanga kati mu opposition ya Uganda ne batakulwanyisa kubanga opposition ya wano yafa emanye ekintu eki balemese anti nze ate kati newunya namwe abaleta emiramwa gino egya Ssenyonyi tumuwa obubonero buyitirivu nnyo naye ng'ali mu bintu bya kisiru bizza ggwanga lyaffe mabega temwawulira bwe balangirira campaign tubalemese tubalabise ezuna ngombo zaabwe mukama wa Ssenyonyi Bobi Wine ali mu kigambo kimu tubalemese tujja balemesa tubalabise kakati Ssenyonyi okusobola okusigaza ekifo ekya leader of opposition alina kukola mukama we Bobi Wine byayagala tubalemese era ekintu ekimu ku byaggisaawo mpuuga kino ekya ssente yali ntikko climax baali bamukowadda nga campaign zino tazaagala y'empuuga tubalemese kubanga ye ng'agamba ng'eggwanga waliwo be tulina okulemesa waliwo be tulina okukkirizaganya nabyo ng'eggwanga ligende mu maaso tetusobola kubanga tulemesa bulemesa baalina kumugjawo baali bamukowadda tebamugoba lwa zino ssente zokka baali bamukowadda ekibiina kya Bobi Wine kiriwo kulemesa ne bw'oba ogenda kukola luguudo bajja kujja boogera ebigambo ttani 2 abantu baffe temusobola bajja wow enguudo okitegera balemese kolansi bw'oba ogenda kuzimba ddwaliro era bajja kujja babeko bye boogera kale kakati muzimba mutalina eddwaliro mulizimbye mu Luntobazzi bajja kubaako kye boogera kubanga kubalemesa kampeyini yakulemesa era abatuwuliriza ekibiina kya NUP si kyakutwala ggwanga lino mu maaso fe abamanyi amawanga gonna bwe gatambula mu nsi abamanyi politics omutuufu mu Amerika omukulembeze kasita awangula amuddiridde ng'akunga abantu be bawagire president ali mu buyinza Amerika egende maaso kakati bano bo bagamba nti tebajja kubikolayo tebajja kukola nguudo tebajja kuteesa tebajja kuzimba malwaliro tebajja kukola masomero kuba tebaagala abantu basiime gavumenti eri mu buyinza mishoni yaabwe kubalemesa kati ye Ssenyonyi omulimu agukoze bulungi era Bobi Wine ajja mwongera n'ekisanja
otegera kubanga mu parliament alimu kulemesa bulemesa oba speaker akoze eki nga kirungi kitya ateekwa kugenda mangu nnyonnyo na bombardinga airwaves nategeza bana Uganda nga speaker bwali omubi Anita mukyamu nnyo Anita yino na sente z'eggwanga kakati Ssenyonyi abeeremu eddiini entonotono mpulira bamuyita mulokole okkiriza naye Ssenyonyi nga tunaba kwogera ku speaker Anita Amonge engeri gy'asaasaanyaamu obubi sente z'eggwanga sooka ogambe speaker yennyini nti sente zino ezimpeebwa budget gye mumpa eya biliyoni 3 n'obukadde 6 nene nnyo sigyetaaga mazima gennyini bw'ali kyogera sigenda kuddamu kwogera ku Ssenyonyi awe bakulembeze benjagala oba tuwulire kye njogedde kadde mutulye Ssenyonyi nga tonnaba kulabisa speaker Anita Amongo nga missionary mu bweri kumulemesa kumulabisa kumwonona linnya lye gamba speaker we yennyini Anita Amongo nti budget gye mumpanga leader of opposition mubeeramu n'okugula amasuuti ag'okwambala sente ezo muzinzigyeko amasuuti njaggagulanga ku musaala gwe mumpa era emmotoka zino ze mwampa najjako bujja bendera naye emmotoka nazisigaza kubanga nawulira honorable Lutamaguzi ng'amutendereza OSP leader of opposition gwe twagala tayagala bitiibwa bendera yagigyeko ng'ate emmotoka wagisigaza olinga bw'ogamba nti ono musajja alumirirwa abantu bamuwadde ennyama supu n'amugaba ennyama ng'ate yagiridde ebifi kati Ssenyonyi yajjako bujja kabendera ne bamutendereza mbu tayagala bitiibwa ng'ate agamotoka mwagatambulira kati agambe nti nedda speaker emmotoka zino eno enkulembera nene ya sente nyingi bwe ziti ezo sizeetaaga kansigaze eri gye mwampa eya MP ebyo bw'anaabikola sigenda kuddamu kugera ku Ssenyonyi naye nga bakuwa sente n'ozitwala empitirivu ezisinga ez'ababaka banno n'ekyo nakyakyogereka agambe nti speaker lwaki nze office eno mumpa nnyingi nga nange ndi mubaka ng'abalala ebigenderako ebisava mubijjeeko nze nsigaze busente buli ng'obwababaka abalala banambooze balutamaguzi babedi bwani katwenkanenkane ezayitamu ng'azitwala agamotoka ng'agatambuliramu ge bamuwakulwa office eyo obuwumbi 3 mulimu n'ezoggula amasuuti ate ng'afuna omusaala lwaki ebyo tabigana n'atunulira speaker kyakoze speaker yeebazibwe nti yagenda mu maaso yabategeera bano baliko ekikyamu ku mitwe si kinene nnyo kikyamu kinene nti ebintu nga kankuyambe kati abasajja baali Bayudaaya ne babawamba ne babatwala mu buwambe mwalimu omusajja abo bawulya ba Danieri ba Mesaki Abednego bwe batuuka eyo baalina ebintu bye baakolanga kabaka n'agamba baleete wano mu lubiri bavunula ebirooto balagula Katonda ng'abakozesa bwe baatuuka mu lubiri ne bagamba nti ffe tetujja kulya nnyama ya kabaka n'omuceere ne pizza n'ebifi by'enkoko ne caayi w'amata ne bagamba ffe mutuwe muwogo n'obutula ffe tetuli balangira tetujja kulya bitafutafu bya kabaka bali mu lubiri ne bagala okubirya kakati ekyo kye twagala bayibuli egamba nti baagaana okubirya naye ebbanga bwe lyayitawo ne balabika nga banene balamu bulungi okusinga abaali balya biri mu lubiri kakati ffe tubirina ebyawandikibwa byonna ebyo mu ebiri Ssenyonyi gaana ebitafutafu bya parliament ali omuwogo n'obutula bigaane tuloke tutegeere nti ddala speaker Anita Amongo ayino n'ebintu bya gavumenti ate naye abifuna ate noloka olabisa speaker nga naawe obifuna otegera so speaker nze muyozaayoza nti agenda mu maaso takuba miranga
ye kyayagala kyalaba nti kyekitaasa eggwanga lyaffe ajja kikola. Namba 2 tetunafuna muntu ng'oyo alinga Speaker Anita Amongo balina n'omukwatirwa obujja taliiyo Kabale taliiyo Kasese taliiyo Bunyoro taliiyo Achuli taliiyo Elango taliiyo mu Buganda taliimu omuntu afunye sente n'akulaakulanya ekitundu kye kati ngenda kukola statement enzibu yakole tulire Speaker mukulaakulanya ekitundu kye njogera ku Speaker Anita Amongo yes mukulaakulanya ekitundu kye Bukeddeya asinze ne Mwai Museveni atufuze emyaka 40 okulaakulanya ekitundu kye kubanga nze ente eziri ku faamu yange nzigula wa Museveni egombola baliyita Lushere diri mu Kiruhura district kati wali ampakanya abagala okumpakanya mugende mubuuze omwami alina ente nga 134 bamuyita Ntono yawasa omukyala muganda wa Major General Abe Kandiho yali director wa CMI nze mbawadi dagala ni kikolo kubanze sirimba mugende bamuyita Ntono muganda wa Ntono wa Gombolola mugende mbabuuze eyo jengule ente ewa Museveni manyiyo so enkulakulana eri Bukeddeya omukyala ono byakoze ne Mwai Museveni tabikoze ewaabwe gyazaalibwa oba gyasula gyawangalira tabikozeeyo kati Speaker bateeka omukwatirwa obujja n'okola essomero n'okola ettendekero ly'abannaasi n'okola eddwaliro n'okola ekisaawe ky'ebyemizannyo tetumulinaayo Speaker eyali nkiwanvuye ate mu kaseera katono nkiwanvuye Edward Sekandi owekitiibwa tiyaliko Speaker ebbanga ddene yatukolera ki mu Buganda omanya nti bwe muleeta abasajja mivule muba mulese ekizibu muba mulese ekizibu kubanga nakugamba nzi nakuguka ku Uganda n'amawanga gatwetoolodde ogambe nti kiwanuka Sekandi alina kyeyatukolera Sekandi yali Speaker biki byakola mu Buganda biki byakola Buganda gijjeeko nene nnyo genda mu constituency ye Masaka wali Bukoto biki byakola e Masaka Sekandi gokimanyi Sekandi yasoka kubeera deputy yes wa Francis Ayume Francis Ayume n'afiira mu accident ono n'ayambuka n'akakata emyaka emirala ate 2 namala najja n'akwata ejije kakati yakolera ki Masaka biki ebiriyo somero kiri Nassale kasaawe kyako omupiira akaliyo vocational school ki nti eyigiriza abantu okubajja n'okukanika Sekandi gye yakola kati ono omukyala Anita Amongo byakoze yateyeka ebusoga tebafunanga ku Speaker gokimanyi nti Speaker Kadaga yali deputy wa kiwanuka Sekandi n'amaliriza ate n'akalakata emyaka emirala 2 gy'emyaka 4 nga Speaker kiki ekiri ebusoga kiyakolera abasoga ono omukazi Anita Amongo bamuwalana olw'ebyo byakoze bateekwa kumukuba ekizibu kyalina kyokka aganyi okutuwa emirimu ffe tubeere embwa eziboggola eziruma buli amukwatako ekyo ekizibu kakyalina talina nsobi yonna gyakoze ensobi gyakoze Anita Amongo kwe kugaana okutuwa ffe emirimu tubeere embwa nga tuluma buli amukwatako kubanga mwangu okuwolereza mwangu okutaasa bano fitina bujja nsaalwa na politics omuvundu kyebava bamukuba wayogedde ku kigambo ekya nti yefudde nga musomesa abopposition abalundanga abaana basomero awabuwi kiragiro nogamba ate neweene nyambu sigo kyogedde towuliriza amawulire Abedi Bwanika yakyogedde yagambye tituli baana basomero okutulagira obulagizi nti mukole kino yekyogedde wejjeredde kakati aba opposition actually ne Dr. Lulume
yagira ku kadi ya DP. Yes. Yagambye ffe tubiraba bulabi mawulire. Waliwo ne rumu era w'emitiyana. Tulaba biragiro. Ng'alagira temugenda mu bintu bya Anita Amongo, temugenda ggulu. Nagamba tuteekwa okubanga tutuula ne tusengejja ne tukubaganya ebirowoozo ne tubaako kye tusalawo atulagira bulagizi. Otegera. So kati eyo ye ate temwerabira ye nkola ya Nuupu ye ya Bobi Wine, si ya Nuupu ya Bobi Wine. Kubanga betugamba Nuupu tuwaayiriza abantu bonna abalala. Mulimu abantu nga Basseggona nga tebabyagala, Bampuuga nga tebabyagala, nga bawulira bubi byakola bintu bya Bobi Wine. Kati ono omwana is a good student Ssenyonyi. Yakwata Bobi Wine byayagala byakolera ddala. Bobi Wine dictator wedemimu nakyemalira kakongoliro. Okutegera kakati alagira bulagizi mu kibiina tosobola era waliwo ba foot soldiers awo ne mu meeting eza conferences babeerawo bwobanga ayagala okuwakanya Bobi Wine aba foot soldiers nga bavaayo abakwambalira. Okutegera yategeka ejerie eriaba muntu nsoro ba Al-Shabaab babera wao ba Al-Qaeda kwenganga balabe muntu yena acyankalanya Bobi Wine president waabwe kati yatekawo entiisa y'amaanyi bakanga abaana baberawo bogorolo mukono nogamba nti twagala okumanya sente mwami 7 zakuwa ezokulakulanya ekibiina obuwumbi obuna obuteekawa ayayaga vubuka waburuga kutega ku lubalaza toyinza kubiddamu. So kati gundi Ssenyonyi yayiga mukamaawe akola nkola yennyini eya Ssenyonyi. Tojjukira nti Dr. Abedi yagamba nti twagenda mu lukiiko nga tugenze batulage abakulembeze b'ekibiina yabalaga Eddie Mutwe bodyguard we n'abalaga Bobi Wine akuba endongo nga Bobi Wine yayimba beyabalaga n'abalaga n'oli omusajja omulala ye DJ yampanga nno ne ku ssente nga nkyakola ku radio ng'aleeta akyakola ebivulu alina omulenzi we promoter we yamupromoting ebivulu bya Bobi Wine yabipromotinganga abo be bakulembeze. Kati Abedi n'abuuza Bampuuga baluwa Basseggona baluwa ffe tuluwa nga tetuliimu Banambeshe baluwa tebaliimu abakulembeze abasalawo. Abedi agamba nti baatulaga mukubi wa ndongo bodyguard we Eddie Mutwe baganda be Eddie Mutwe namulabye Canada awo ssebo ng'ayogera oluzungu kati bw'aba agenda mu America, Netherland, Bungereza, Canada mu bintu ebyobuvunaanyizibwa muwandisuubirire nti yani bali atwala ba legal brains ba Sseggona bannannyini bwongo Mpuuga ng'akyali leader of opposition nga tabatwala agenda na mukazi we Eddie Mutwe bodyguard we kakati abo kati oba suubira kuvaamu kiki ekiyinza okutwala ensi yaffe maaso okujjako okotogera. Era kankimalirize bwe nti bwe balekeraawo okuwakanya President Museveni ne balekeraawo okuvuma General Muhoozi Kainerugaba ne balekeraawo okuwaayiriza Semwayi Major General Birungi ate abantu abateeka mu gundi safe house ne balekeraawo okuwaayiriza n'okwogera ebyobulimba ku director wa crime intelligence Brigadier General Damulira ne balekeraawo okulemesa Speaker Anita Amongo tebaddamu okufuna ssente kuva bweru. Ogwo omulimu balina okugutwala mu maaso kye kibaweesa ssente okuva ebweru kubanga balina okulaga nti balwanyisa gavumenti. Kino kyama mu kitegeremu mwenna abampuliriza bano bwe balekayo okuwakanya Speaker Anita Amongo abazungu tebaddamu kubateekamu ssente bali ku mission yakola ssente bateekwa okubanga bakola ekyo. Kifaananako ne Betty Namboze emukono olunaku lwalirekayo kola ebyo bubaddi bwakola ku TV ne bamuwa okwogera n'ayogera nga banne basirise banne babawo okwogera n'abalemesa n'abatabulatabula neyesesaasisa obusekoseko n'abuzaabuza n'alemesa abantu okuwulira ono byayogera emukono tebagenda kuddamu muwa kalulu. Ebyo bye bimuweesa akalulu lwaligeza ne yeewombeka nga Mugisha muntu n'ayogera ebiri sensible ebikola amakulu ebizimba eggwanga tebagenda muwa kalulu. Ekyo kye kimuweesa akalulu Namboze okuvuma
omulaba kati nalabye obuntu nga butrendinga ku social media ng'agamba balamu nali manyi nti oli muntu mulamu naye nti wawona eddalu oli muguwa ddalu naye okuva lwakuwa obwa minisita nali manyi nti eddalu lyawona naye balamu eddalu okyali muguwa ddalu ebyo bw'alekeraawo okubyogera tebasobola kuddamu muwa kalulu kati nabano Ssenyonyi mu kibiina kyabwe ne balekeraawo okutabula eggwanga okwefuula nti bano abali mu buyinza babi nnyo bo batuukirivu nga ne ripota bagiraba auditor general gye yakola ku sente zibaweebwa bye bagula tebiriko na receipt bye bagula bya sente ntono nnyo boogera sente empitirivu okutegera baziwanika byonna bikulaga nti nabo they are not saints they too are devils ne bakulaga Anita Amongo bakulaga Museveni bakulaga security agencies kubanga eri ba funders ababo sente bagala kubalabanga bali ku mulimu bakola balwanyisa government tebava bajjawo yensonga bulaki balina okujjawo bampuuga balina okubaza ebbali kubanga bano baali bakola ebintu nga biyamba eggwanga ate bano bwe mukwatagana n'eggwanga ligende mu maaso tebafuna sente bweru kati mpuga balina okumugjawo n'asigaza bano abakkiririza mu byakola bafune sente. Okay, katonotono nga tumaliza ku nsonga yemu gwe nga gwe kikatinyala opinion yo parliament okutambula mu regions bwetyo ekya sente kyo buli omu akyebuuza zigenda kuvaawa naye speaker yagambye nti sente baziisa dda lwakuba mulimu ebijja okweyongeramu naye era wekinaaba bwe kityo webona bawuliwo ebyongeddemu era bajja kujja banjulire parliament nga bwe yatera okukola kakiiko ka kosase n'ebiringa ebyo gwe nga gwe njagala opinion yo kino kina kye kigattako kakati kamba yambe sente parliament zegenda okukozesa nga batambula Masaka Mbale Gulu n'awalala Ssenyonyi yavuddeyo n'aziraganga bwe ziri ennyingi ennyo naye ezo sente gavumenti ya Uganda zesuse okukozesa nga nnyingi tutandikire ku Ssenyonyi yennyini nkugambye nti Ssenyonyi gavumenti ya Mwai Museveni emuwa obuwumbi 3 n'obukadde 6 budget eyiye gyakozesa ng'akulira oludda oluvuganya gavumenti mu parliament yamanyi bwazikozesa teryamubuuza ziri classified yamanyi bwazikozesa ne bwazikozesa obubi n'agamba nakola kino kino ng'alimba yamanyi ezo lwaki tebazoogerako kuba kino kyakaseera kya nakunya zino zo ajja kuzifuna paka lwaliva mu kifo ekyo lwaki tebazoogerako katugende ku Nuupu yennyini gavumenti ya Uganda ewa Nuupu buwumbi na buwumbi buwumbi buna mu nkola ey'okulaakulanya ebibiina lwaki ezo tebazigaana ne bagamba katukolenga abalokole programu zaabwe bebeesondera bennyini ne beezimbira amakanisa gaabwe magnificent amanene agali executive okyegera bawoza mulete Katonda n'abaddiza mulete Katonda n'abaddiza mulete okyegera ne bazimba ekintu kyabwe ekigaana Nuupu okuzira sente za gavumenti gye batayagala zikole ekirala ne baddira abagoberezi baabwe kubanga alina bangi Buganda yonna yagiwangula n'abagamba bannange buli mwezi muletenga ye 5 omanyi nti afuna buwumbi na buwumbi lwaki tebakola ekyo lwaki tebazigaana lwaki batunulira zino ezigenda eggulu ezigenda Masaka lwaki batunulira ezo kati baagala banna Uganda mutunulira Anita Amongo nti muntu mukyamu okyegera naye nga collectively ne Nuupu ne leader of opposition Ssenyonyi bonna balya sente z'eggwanga empitirivu obungi Ssenyonyi oyo gwolaba bamuwa emmotoka agenda kudda 226 bamuwe emmotoka agenda gamba nti temugimpa mwonona sente zamuwa musolo eri ekyaliwo bano bannanfuusi setaani yennyini batulaga sente Anita Amongo zagenda okukozesa mu ngendo zino mu parliament zigenda okutuula mu regions ez'enjawulo teboogera ku sente Mwami Museveni zaabawa mu nteekateeka y'okulaakulanya ebibiina
ekibiina kya NUP kyavuwazizza eggwanga lino okusinziira ku ssente mu M7 z'abawa kubanga balina ababaka abangi. Duli yalinga FDC, emabega wa FDC yali DP. Kati zino ssente bo tebazoogerako, ne DP teyazifunako ne FDC teyazifunako ezenkana omubungi bwe zityo kubanga kati bazongeza n'okuzongeza. Tebayinza gamba nti nedda gavumenti amalwaliro gano mabi ffe ssente tozituwa zigende ku malwaliro. Tugenda kusonda ssente mu bagoberezi baffe. Otegera ne bagamba abe mubende tubasalidde ekatala bweriti nga Katikkiro Peter Mayiga bwe yakola nga asonda etoffaali. Bobi Wine agende mu bantu be ng'agenda agamba abe mubende nzija ne bakuŋŋanya etoffaali erinaakulaakulanya ekibiina, ab'e Masaka nzija ne bakuŋŋanya etoffaali erinaakulaakulanya ekibiina nga Katikkiro bye yakola, ab'Embaale nzija ewa Nambeshe ne bakuŋŋanya etoffaali. Ssente za Museveni Bobi Wine azitwala, ate bwe yazitwala Babedi bakugamba tebamanyi kye yazikolamu, ye yekka yamanyi, yekka ye ne mukyala we be bamanyi ssente bwe bazikozesa. Otegera era ebigambo bwino n'avaayo baagula akafo kalina mu lutobazi ne bakatekako ssente nnyingi. Otegera ne balaga mbu ssente zaggwawo. Okiraba kakati kizibu nnyo ebintu kabali omubalirizi wa gavumenti byatugamba nti bagula ebintu ku ssente ntono ne babiwanika emiwendo miyitirivu nnyo. Ye Bobi Wine kano tugamba otya nti gw'oli mulungi okusinga Anita Amongo. So parliament zino kutambula kirungi zigende kubanga ne bwe zinaaba tezigenzeeyo tewali ssente gye tujja kulabako nti etuyambye kino teriiwo ne batagende kubanga ssente za M7 zigenda mu bannabyabufuzi tezigenda mu bantu ffe abawansi. Enkola eno era bannayuganda tuteekwa okugikyusa nti bannabyabufuzi bokka be babeera obulungi. Nakugamba wano nti ba president ba America bagaggawala bavudde mu bukulembeze we bakolera ssente ne bakola memoirs zaabwe. Bwe nali mu ekitabo kyokka ekya Obama oba mukyala we Michelle ng'awandiisa ekitabo obulamu bwange nga ndi White House mu State House. Allah billions ne billions ne billions ne billions zebafuna bagaggawala bavudde mu bukulembeze. Wano mu Uganda okuwa obwa minisita mu myezi 3 ng'olina kalina ya billioni 8. Koga obukulembeze obubeera nga bugaggawaza bokka bali mu bukulembeze. Kyova laba Bobi Wine afunye ssente bukyayingira politics tozirabangako. Ssennyonyi eyali afuna emitwalo 4 ku mugasoma amawulire. Okutegera obugagga bwaliko batulaga ebizimbe byokka byasitudde. Okutegera tanaweza na myaka 5 mu parliament. So tuteekwa kukyusa kino. Batulaga speaker akosa ubi sente, speaker ayona sente zigenda kuba Ssennyonyi gavumenti eno zebawa. Enkola eno gavumenti eteko kugikyusa kubanga abawa Museveni akalu be bantu abanaku abali mu byalo. Wakati nga n'abasirikale babadde bamugamba nti munnange tojja nnyo mpaka le bapondosere bamuleka n'abeera ajja n'entwala oba n'enkata yakubya abantu b'omu kitundu kino. Yena ategeeza nti ab'ekibiina kya National Platform bagenda kubeera mabega w'abantu bano n'okubayambako okuwalawala gavumenti bagikube mu mbuga z'amateeka olwa gavumenti okulawo okubaliyirira ate nga obuvunaanyizibwa bwali bwa gavumenti nga bakimanyi gavumenti bazze balabulwa ne cases ezerabulwa nti saa yonna ekitufu kijja kuba nga kiyikamu so nga ate waliwo n'obuwumbi bwadde nga 6 bwakulaba nga ekitundu kino kirawunibwa. Tandikirawo okusookera ddala bankoze bubi okuba nti bakyesoose bakoze bubi nnyo okunsooka ekigambo ekyo ekyokuwawaabira bo bagenda kuwabira gavumenti oba KCCA gavumenti yonna kubanga mulimu n'okuliyirira. Nze mbadde njagala kuwabira KCCA naye kati abo tugiwawaabira abangi omulamuzi ayinza okusalawo emisango gyonna n'agigatta kuba gyonna giba gikuli ku nsonga y'emu ate saagala kwegatta nabo tetukolagana sibaagalira ddala nze kaakati bankoze bubi kubanga nabadde ntandise okukunga bannayuganda nga ntaddewo miliyoni 1 tusonde ssente tufune balooya tutwale Kisaka mu kooti director wa KCCA beetaaga kuwawaabirwa goge mazima beetaaga kuwawaabirwa
abantu abo betaaga okufuna justice newankubadde babeera mu kifo batasaanidde kubeera kakati ate lwaki tulina government yensonga lwaki tuba n'ebitongole ebitukulembera batutaase batulungamye ku nsonga ngezo okitegeera yes mu mawanga agaakulaakulana n'ennema yali yeetaga kuwawaabira olw'obutakola buvunaanyizibwa bwayo kyeyakola kyali kituufu okubamenyawo naye waali weetaaga okuvaayo abantu abagiwawaabira bano babaddewo nga muli luddawa nga mulabawa ne boonona obutonde bwaffe nga mulabawa ekitongole ekivunaanyizibwa ku kukola ogwo n'ennema yeetaaga okubeerako abagiwawaabira okiraba tutagala kutuuka ku levo eyo nga abantu bano ne mu ofiisi bavaamu noga nti bannange sikoze kimala saakoze kino wadde nteekeddwa kukola omukazi nakugambye yali akulya ebyokwerinda ekitongole kikuuma bano abakulembeze ba Trump n'abalala bwe yalekulira naye nga ne Trump n'okufa teyafa kati kisaka nga tufiiriddwa abantu abasukka 50 n'osigalawo no abo kye bagenda okukola kirungi babawaabire wabula kibi nti bansoose mbadde njagala kukunga bannayuganda tusonde sente tuwawaabire kisaka ate gavumenti yaffe wateekwa okubeerawo akakiiko akateereddwawo edda oba si kyo CID okunoonyereza ku ssente ezibadde zibaweebwa ku nsonga eyo babadde bazikozesa bati obumbi 6 nga batandikira ku Lord Mayor Elias Lukwago Ssalongo ayinza okubaako n'obwino gwabawa kubanga amanyi bingi ate naye ali mu ofiisi eyo evunaanyizibwa ku kitundu ekyo okitegeera abeeko bwino gwabawa batandikire ku Lukwago banoonyereze ssente zibadde zitambula bulungi tetuyinza kuba nga mu bitongole byonna ebya gavumenti ekitongole kino waliyo empisi kiri waliyo omusege mu kitongole kiri waliyo pusi oba teridde mbwa ejja kulya obumese ekitongole kiri kirimu embwa nogamba KCCA temulimu babbi KCCA eyinza okuba bamalayika mu Uganda efaanana bweti bagikube mu ttooki baluddewo bagikube mu ttooki oyinza okwesanga nga n'ensimbi zibadde tezituukayo tutakayo bumbi nga lusi tebutuukayo babanoonyerezeeko tumanye nti bejeeredde awo tubaleke tubavunaane butakola luwalo lwe balina okukola nga ate sente zibaweebwa ekyokubiri Bobi Wine okugamba nti bagenda kuwaabira gavumenti bwe mbeera nga ndi ku ludda olwagala okujja mu buyinza nange ebyo mbikola ali ku ludda oluvuganya gavumenti ebyalina okukola era batabikola baba tebalina kibategeeza tebabeera serious omuntu yenna ayagala okujja gavumenti mu buyinza ebyo atekwa bikola ogisindiikiriza buli kiseera oba oginyigiriza togiwa mirembe togirakkiriza kuginyiga togireka kwetaayo togiwa butuuliro ebyo balina bikola kiri obvious ebyo bateekwa okukola bagitawaanye bagirabise abantu bagikyawe ne bwembeera nze ebimu nandibikoze ate ekyo kyo kirungi ekyo kikwata ku ggwanga lyaffe kiba kizuukusa ebitongole ebirala ebyo byenjagala bakole katotono president waliwo oli alowooza nti after all era gavumenti ejja okukwata ssente tugeze kati gino gavumenti omusango wegunamega KCCA ku bino nga gavumenti ekwata ssente ngeziwaawo era oli asigala nga ye kyovolaba okiri kyokonyeka ekya kisaka ng'omuntu kibadde ng'ekiyinza okubaako kyekikyusaamuko nti era gavumenti abantu bagimanyidde bitongole ebisinga oli ne bwakola ensobi gavumenti ejja okuwaayo anti gavumenti bwewaayo tuba tufunyeemu ebintu nga bibiri bano okusukkawo ekisooka abantu bano baliirirwa kati ffe bannayuganda tuwulira essanyu ng'abantu abo baliiriddwa ekyokubiri liba lifuuse essomo
abe Masaka bazukuka abe Mubende abaluwa abe Teso government ezebitundu ziba zizukuse liba lifuse somo nti obulamu bw'abantu batebujja kuddamu kufa bwe butyo okutegera kati abavunaanyizibwa mu kulabula abantu ku nsonga z'ebuduuda ettaka gye libumbulukuka bajja kuzuukuka nabo okutegera bw'otandika okubaloopa olaba ebinnya ebibeera mu nguudo yes na Uganda tuli bebafu singa twali tuwawaabira wax singa twakyali kinnya mu luguudo onzikirizanga obugambo bunembuddamu buddemu singa bannayuganda twali bazuukufu nga tuli bagunjufu ekimala highly intelligent and educated highly exposed nakunyumiza bwe natukako e Rwanda bye tulabye nga bano tubawawaabira singa ministry wax tewakyali kinnya mu nguudo emmotoka neekuba ekinnya neewaaba n'ogenda mu kooti singa twakyali kinnya wano mu Uganda abantu bafa bufi TV neziraga namwe nemubika aba radio abantu 8 bafudde basi yagudde mu kanya kabadde mu luguudo nebikomaawo abantu bano betaaga okutandika okuwawaabira nze nga nkyali ku radio awo omuzungu yali avuga ava ku Entebbe Road wano ku bitaala waggulu akirira wansi eri ku ssawa ya Queen waliwo mani holo nga babbako buno obubikkako omupiira gwe ne kugenda ne gugwamu mu kinnya kyo ne babeeraawo ne basikane n'asasanya ssente okufuna abantu abamuyambako yafuna lawyer ne bawandikira KCC ebiseera yali KCC nga tena kufuka KCC yeah ate tebategeeragana omuzungu out of court omuzungu ne bamusasula kati government egenda gamba kale omusajja ali ku side yaffe ali kakati azookusa abantu batuwawaabire nze njagala Uganda okusinga Museveni njagala Uganda okusinga ki government kino Uganda esingira ddala bonna ate nti bali bagamba musajja ne wabayogera ebigabo lwaki twegattirako ddala kiyuya lumu so kakati twetaaga babawaabira Bobi Wine wabagenda bawaabira ekyo ebyo tumusuubira bye twagala tetumusuubira bino byakuvuma abantu oli mugwagwa oli gundi abakulembeze banne abamusinga obukulu emyaka obuyigirize n'ekitiibwa n'obavuma n'obawemula ebisibye twagala twagala akolenga ebyo okwo kwe kuzimba eggwanga awo muwagirira ddala era nuupu bwejja gyendi nti tusonda ssente zakugula balooya okuwawaabira gavumenti njajjiwa president kiddemu ekyo abanuupu nga bawulira otaddewo akasente Joel Ssennyonyi bwe mutwala gavumenti mu mbuga naye ate mwegendereze muyinza okutuka mu kooti negugoba nebagamba musasule gavumenti nga mwawawaabidde omuntu omukyamu muteekwa kuwabira KCCA legal advice nze mbabuulidde bajja bagoba olw'okuwaabira omuntu omukyamu bwe muba mugenda kuwaabira Kisaka bwe bawaabira gavumenti sibawa njagala Kisaka waliwo n'omuntu gwe nawulira director avunaanyizibwa oba commissioner ku kulambula eyo akola ku ebyo waliwo ow'ebyobulamu waliwo ow'ebyobutonde nawulira lukwaga aboogerako abo bwe mba wawaabira abo bwe mba musonda ssente neewange mujje ngenda kubawa ebyo byenjagala opposition bebeekola ebitwala eggwanga lyaffe mu maaso abantu bano beetaaga okuvunaana bayitiridde okutumanyiira n'okutujooga nga ssente tuzibawa ne bagaana okukola bateekeddwa okukola ssente tuzibawa ezimu ne ziriibwa ne zibbibwa awo Bobi Wine kati aba ali ku mulamwa akole ebyo ajja kulaba nga naffe abategeevu tutandika okumu okay kasende kasabagira bati nteekateekayo gwe weeri Kisaka ateekwa kuwawaabirwa ateekwa buteekwa awo Bobi Wine ojja tulaba nga tukumba ne Bobi Wine nga tuyingira kooti nga tuli babiri nga tuyimiridde wamu tusembeyo ne kanu kweyo ensonga gavumenti emyaka 4 ebifo alternative ya kitezi nga teri obanoonya bateeka kasasiro talabikako emyaka egyo gyonna ebbanga eryo lyonna ne bagendako ekiteebi abanya ekiteewa ekatabi ne basenza luti
Wakiso wali mu menvu naero ulira okwemulugunya bantu bagate mutuletera abeno bagate mutuletera temuletera kasasiro temukola ki bannaye ebbanga eryo lyonna lwaki government etera kubanga ebera no alternative ekyokubiri ministry evunanyizibwa kubigwa tebiraze kuko nogenda kuwera mwezi mulamba bantu bakyali awo mu tenti kyetaaga ekyo bbanga nalabe wano mukulu bulwadda musajja wattunga akomyewo era naye abeereko kyayinza okubanga akola ministry ya urban planning ne lands naye eryawo ebitongole byonna ebyo byonna ne KCC zonna ministry ziri awo tewali permanent solution ku bizibu ebijja bigwawo. Kansooke neebaze Haji Bulwadda olw'okudduukirira abantu ababeera bafunye ebizibu. Twamulaba mu Lubigi bwe yabawa ettaka kati na bano ab'ekiteezi yazze era nabo n'abasuubiza okubawa ettaka. Bulwadda tukwebaza ne tukubiriza ne Bannayuganda bangi mukole bwe mutyo mukole bwe mutyo ate njagala kwebaza abasiraamu abasiraamu mukutte nnyo awawunya mulinga abaga nti Uganda yammwe mwe bannannyini mufu abantu abo Bahamu Kiggundu ba Bulwadda ba Mbuga muki Musiraamu Haji Mbuga SK Mbuga mudduukiridde nnyo abantu ne bonna abo basiraamu abo njagala kubebaza abasiraamu mwebale simanyi gye mwakijja oba mitima gyabwe abo oba ddiini yammwe bweragira naye abasiraamu mukoze bulungi ba Hamisi Kiggundu ba SK Mbuga ba Haji Bulwadda mwebale okuyambanga abantu baffe kaakati mu kintu kyogerako eky'emyaka 4 nga tewali nteekateeka yonna buli kimu kigwa bugwi okoze byokugamba nti obudde tusigaza butono kusaagala kitandikako myaka egyo gyonna tulina ebitongole bisatu tulina ebibamba tulina ekitongole ekivunanyizibwa okupulaningira ekibuga ne ministry y'ettaka tulina in fact ne office yennyini ya prime minister ministry ya Kampala naye eryawo kakati nsooke mala okubaako gwenya nokula wano aweereza message naga nti balina ente zikamwa litaana olunaku bwe njogedde nti ente nzigula lushere wa Museveni ente ezo tebazirina ezikamwa amata bwe gatyo nzijja Kenya ekika kyoyagala ekika nazijjangayo nga ntandika naye kati sikyazijjayo njagala z'amata mangi ziva Kenya nzijja Kenya tebazirina embalala ezo ekwajirikaani 2 ez'amata olunaku tebazirina bweba yabazina balinga 2 bokka ate tebazitunda ate nabo batiko kubanga breed yo bagijja bweru so ezo ez'amata mangi teziriyo eyo embalala eyo amangi ennyo bwega teziriyo tuzijja Kenya so kakati katugende ku nsonga yo Uganda yafa naye kyennaku agibika ndi omu Uganda yafa abantu abali mu bitongole Mwai Museveni tabasobola yeetaaga Uganda yeetaaga nakyemalira dictator yasobola kati okugitwala mu maaso ku speed eyayiriiri kasita Mwami Museveni aleeta ebintu bya demokrasiya demokrasi alina saidi embi bw'ogamba ku muntu omugobe ng'agenda mu kooti omuliyirire gavumenti efiirwa ssente empitirivu mu kuliyirira abantu demokrasiya mubi ng'ofuga by decree ogoba bugobi nkugobye get out of my office nkola ya amini n'agenda teri kuteesa you appoint another one straight bwate contract eggwako mwezi bwe guti ebyo kakati Bannayuganda bangi ebifo bibalimu banoonya kugaggawala baffe nga bawunya ssente tebaziteeka ku bintu bye zirina okukola kati emyaka 4 gye weewuunya gyegyo bwe gito bwe gigenze essente zigenda mu bantu
kino abo abali mu office zirina otutusaako obuweereza sente tezituuka ku buweereza otegera gendo gambe omuntu oyo aleekaana muwulira mu matu gange gendo omuntu oyo aleekaana nti tumuwulira kati nze mbeera obstructed namanyiira ndi professional nnyo nza nti nina kyempulira mu matu nange nyina kyembadde mpulira naye ndowooza kinaaterera mpola mpola. Okay, kakati Uganda emyaka gobala 40 mubaddemu bantu abaagala okukkusa embuto zaabwe kiki kiri mu radio genda maaso kamala okukinonyerezaako mbeera obstructed omuntu aleekaana tegeeza bannayuganda ayogerera waggulu but how does the sound come into my headphones? Okay, tugende maaso. Oh, okay. 13 ono ye Waka, kino kikyali kituza toseguka tetulina bwe twabadde Waka ku Waka eno ye program ekizungirizi ku Radio 4 ensunsuzi ekutusibwako MTN Momo. MTN Mobile Money Uganda Limited erungamizibwa Bank of Uganda. Kale kikoleddwako president tugende maaso. Kakati abantu emyaka 8 baatuka mu mbeera nti tunyage bunyazi ekintu ye government bakifuula kyakulyamu buli temusuubira services mu malwaliro temusuubira services ng'abolaba enguudo mu masomero mu byobulimi nti mujja kubeera ne tractor ku magombolola ng'omuntu ayagala okulima essamba ly'emmwanyi oba kasooli agenda kugombolola ne bamuwa tractor nakola ki natekamu amafuta temubisuubira ebyo abantu abali mu kintu kino balowooza kulya ate waliwo demokrasi omala kumunoonyerezaako Mwai Museveni agamba nti ababbimba manyi mbalina wano naye noonya obujulizi obukyambuze kale teebereza president n'okuba omulanga ku TV eggwanga nga neetabulaba anoonyeza obujulizi seetega kubulaba bwe wabeerawo ebitatambula bulungi mu kitongole kyo nga ndi nakyemalira nkugoba bugobi nende tomulala nasobola okubitambuza obulungi neetaaga bujulizi ki ekigera kankwe ekyokulabirako baagabanga sente mu NADS okugula ebintu babiwa abantu beekulaakulanye ne bagula obubuzi obulimu enjoka ne babawa ensigo ezitajja kumeruka kakati neetaaga bujulizi ki nkugoba bugobi ate nze basajja mivule nkutemako mutwe ntemako abantu nga 3-4 abala bonna ne batya Uganda neetereera so enkola eno temusuubira byamaanyi mbw ate kali kiteezi myaka 4 tewaliwe tebijja ndagule kati ndagula tewali kye mujja kulaba okutuusa Mwai Museveni lwanaava mu buyinza ndeze bagenda kukunona kati bananonera bwerere munnange ate nja kusanyuka nga batunonye babiri bakusibeko naawe gwabibangire ebyo mukyazanyibwa n'abantu ate ne bakwata ffimu ne babaleka this time njagala mutukwate babiri nakano bakatulugunyemu kawulire temukuba yabiŋŋamba Uganda tesobola kutereera okutuusa Mwai Museveni ng'avuddewo manyi bajja kumpita babimbuuzi naye nze mbagambye njagala Uganda okusinga Museveni njagala Uganda okusinga gavumenti eno njagala Uganda okusinga ebirala byonna kankubuulire abantu nga babba eggwanga bweriti Mwai Museveni takyalina kyasobola kukola kyamusukkako ekintu kyamuyitirirako takyakisobola kinene ekintu kino kirimu n'ababe ati bimwagala okuwulira ntandise ekintu kino ekyobubbi bw'ensimbi y'omusolo kirimu n'ababe takisobola kyamusukkako
kyamusukako twetaaga muntu mulala najjanga Kagame n'ayingira Rwanda nga mupya naye Mwai Museveni tajja kisobola era nze ne banankwata mbabulira amazima Mwai Museveni bagenda muvunaana nti oyo musajja wakwata waki nga ddala ebintu biraba byakulema kuba bwe biri okitegera takisobola ekintu ky'obubbi bw'ensimbi y'omuwi w'omusolo Mwai Museveni tagenda kisobola alina byakoze bulijjo mbyogerako atukoledde emirembe abantu bakola ne ku 8 ogw'ekiro ne ku 10 abantu bakeera mu butale basula batambula sawa 10 loole zitambula eggwanga lyonna zitambuza bintu olaba n'abakyala nga batudde ku loole sawa 10 ez'ekiro bali ku ziloole ziva emubende ziva embalala ziva wa ebyo abikoze baala zikola keesa budde ebyo abikoze emirembe agitaddewo alwaniridde ensalo zaffe n'aziyiza abatujju n'aziyisa abayeekera tebasobola kutuyingirira ekyakikoze naye ogaggawaza eggwanga lino tajja kisobola kiganye abantu babba okubba kwotolabanga kitezi tasobola babaloga ate amalwaliro nga tegalina amasanyalaze abasawo bakozesa butoki buno bw'okussimu ne baloka batereezawo mutekere ebisaaniko muliko ekikyamu ku mitwe batereezewo muteeka ebisaaniko nakano kwongereko nti jo ab'ekkomera kitongole ky'amakomera kyalaze ebbaluwa nga babasazeeko amazzi baba banja otegera national water esalako Uganda prison omusajja Museveni asolooza emisolo gwogwo mulimu agukoze emisolo agisolooza sente finance nga budget maze okugiyisa finance negabanya sente Ministry of Finance jeteeka sente ne bazibbirayo kakati kiteezi abeera bamukola batya kubanga ebyo ebisasiro twetaaga sente okubikolamu ebijimusa twetaaga sente okubikolamu amafuta amasanyalaze babikolamu n'amafuta twetaaga sente okubiri cyclinga waliwo ng'obucupa obwo babulicyclinga ne baddamu ne babukolamu ebirala okutegeera kati abantu bakuŋŋaanya babutwalawa simanyi kati olaba waliwo n'abaana abakula obukozi buloka kakati buloka nga za bucupa si buloka eza abakola buloka ez'amanda briquettes basobola bikolamu amanda ne tukendeeza ku miti gyaffe okwonoona obutonde bw'ensi nga tutema emiti ebisasiro nga babikolamu amanda baddira balina ngeri gye babikola ne baddira ebbumba ne balitabikamu kati bano abalunda enkoko ge manda ge bakozesa ge bateeka mu sigiri mu nsuwa agataggwerera gaggwerera nga gayisiwo ebbanga galwawo waliwo ebintu bingi ebyokukolamu byetaagisa sente ebyo okubikola okutegeera kakati musobola okukola ng'amawanga amalala ne muddira ekifo ekimu ne mukikola mu factory ebyokya bwe mubyokya evvu balina kye balikolamu ebbugumu lino eringi ligeneratinga amasanyalaze okutegeera kati tetusobola bikola nga sente zibbibwa engeri gye zibbibwa bwe zityo tekisoboka kati abantu abateeka amaaso gammwe ku gye tuyiwa kasasiro nga ebifo byennyini ebirina okukolebwako tebikoleddwako tewali nsonga etwazisa Nambooze mu Amerika bamutereeze simanyi omugongo gw'abaaki Uganda tutuuse ku level we tugulira ebyuma ebyo ne tutwala abantu baffe ebuyindi mu Amerika ne basoma ne bajja ne bajjanjabirawo n'abantu baffe awo twatuukawo dda lwaki buli muntu afa afira mu Aga Khan e Kenya emyaka ana gwe tubanga ekyo tetusobola kigamba nti enough is enough tetukyasobola naffe tukole eddwaliro eryaffe ng'abantu bava Malawi bava Chad, Sudani, Burundi, Rwanda, Zambia, Lesotho, Botswana bajja wano otubajjanjabira yeye lubowa liri twali tugenda okukola actually tuli mu kola lubowa ati kyenkugamba nti obubbi obuli wano
sente obuwumbi n'obuwumbi ezakateekebwa mu ddwaliro Lubowa waliyo ki okujjako emisu emmese ne pusi ng'egoba pusi pusi zirwanira omwo nga zaagala okwerinnyira zirwanira omwo nga zaagala okulya emmese kyekiriyo otegera so kino Mwami Museveni kyamusukkako tulina kusomesa ne kugamba ate nze ndi prophetic mugoberere nnyo ebintu byange muli biteekayo nga Mukama mpise maze okufa nga tamala emirundi nakugamba nti obukulembeze bwetaaga okukyuka ono byatasobodde kukola nga bwatuwadde emirembe bwakumye ensalo zaffe ate omulala ajja kulaakulanya ensi yaffe economically twayogera ekyemyaka 10 okiraba kati twetaaga obukulembeze nga bukyuka kubanga omuntu tosobola kukola byonna tosobola Mwami Museveni yagamba nti nze ndi Musa ye bwagamba mbu Katonda yamutuma okujja okununula Bannayuganda abatwale mu nsi ensuubize kakati kamusomese Bayibuli newankubadde alina pasita mu nnyumba ye mukyala we mulokole kamusomese Bayibuli Musa bw'amala okununula abaana ba Isirayiri okubajja mu nsi ey'Emisiri ey'obuddu teyabatuusa mu nsi nsuubize eyagabanyiza abaana ba Isirayiri ebyobugagga Katonda bye yabasuubiza nti mbatwala mu nsi ekulukuta amata n'omubisi gw'enjuki katono nnyo kambayamba batakimanya ekyo waliyo amawanga Katonda ge yagoba abaali tebatya Katonda abakafiiri yabagoba era bamu yabagamba mubattire ddala mbasaanyeewo yabagoba n'abagoba mu mawanga gaabwe n'agasikiza ebika 12 ebya abaana ba Isirayiri akyo bika 11 kubanga ekyo 12 yakigaana okufuna omugabo n'abagamba nti abo bagenda kubeera bakabona mu yeekaalu yange ebyange ebya yeekaalu bibanaalyanga ku bo tebaagabana kati ebika 11 byasikira amawanga ago omwali Jebusites, Hushites, Canaanites, Hittites mwalimu amawanga mangi n'agagoba bano bagasikira eyabagabanyiza ebyobusika byabwe ne bafuna ebyobugagga nga Bayibuli bwegamba nti Katonda yabasuubiza balisula mu mayumba ge bataazimba balirya mu nnimiro ze bataalima eyabibatuusaamu mu bugagga bwabwe yali Yoshua Musa yakoma mu kkubo yafiira mu ddungu so omulimu gwe oli yagumaliriza yakoma mu kkubo Bayibuli egamba nti n'afiira Katonda n'amutwala mu nsozi za Mowabu n'amweziikira eyo Katonda yamwezikira yekenyini teyatuuka yakola gwa kununula kyenva nkugamba kati ndagula Mwami Museveni tagenda kugaggawaza ggwanga lino kasita yasalawo ne yeyita Musa alina kukoma anaagaggawaza Bannayuganda ajja kubeera muntu mulala oba temukiwulira kadde mutuwulire omanyi nze ndi nabbi kyekizibu kyange kangwongeze wano omuzindaalo wano ngumalireyo ddala Mwami Museveni yakola gwa kununula nga Musa kubanga Museveni agamba nti ye Musa yakola gwa kununula abaana ba Isirayiri abantu ba Uganda okubajja mu mikono gy'abamusibira mu bbwa nga Musa bwe yakola okubanula mu mukono gwa Faraawo naye kubagaggawaza Musa teyabatuusa mu bugagga yakoma mu kkubo mission ye yakoma mu kkubo ey'okununula teyatuuka mu bugagga Mwami Museveni kyavudde ateekawo byonna entandikwa bonna bagaggawale sibiki nga abantu babba biganya okugaggawaza Bannayuganda kubanga yayingira mu office Mukama gy'ataamutumamu Katonda tatumanga Mwami Museveni kugaggawaza Bannayuganda yamutuma kubanunula ateekwa okukomaawo anaayingiza Bannayuganda mu by'obugagga ajje kubanga ono buli kyakola babba bubbi asoloza emisolo gyonna n'asindika ssente mu bitongole batutuseeko buweereza abantu ssente babba nzibe kubanga ali mu office etaliiye yalina kutununula bununuzi n'akomaawo nga Musa bwe yakola kati Yoshua yatwala abaana mu nsi ensuubize n'abagabira n'ebyobusika byabwe ne basula mu mayumba ge bataazimba ne balya ennimiro ze bataalima ne banywa omubisi gw'enjuki n'amata ebikulukuta obukulukusi yali Yoshua kati Mwami Museveni nkulagula togenda gaggawaza Bannayuganda tosobola walina okubawo Joshua walina okubeerawo Joshua yani George Katonda amumanyi hati Bayibuli egamba obukulembeze buva wa Katonda Katonda amumanyi kati Mwami Museveni ali mu kiseera ekitali kikye
Takyali mu budde bwe. Simanya banankwata. Bayinza okunkwata. Tuli mu extra time. Naye ndi mu Bible nze ndi mu Bible. Anti ugambye ye. Mbamanya ebisajja bya ACM byagala nnyo okunkwata mbimanyi. Kati nze am being prophetic nsomesa Bible kati. Oli mbwa nabbi. Ndi mu bunabbi. Mwami Museveni yatugamba nti ye Musa. Katonda yamutumanga Musa. Kati bwe tugenda mu Bible Musa teyagaggawaza Bamisiri. Manya teyagaggawaza Baisirayiri. Yamala okubanunula n'omukono ogw'amaanyi n'abatuusa mu kkubo we yalina okukoma. N'akomaawo eyabayingiza mu by'obugagga yali Yoshua. Mwami Museveni ateekwa okukoma Yoshua je. Kati si mwaye yeteekateeka kunnona ndowooza. Yatejja kunona. Gwe nawe oyogera bwa nabbi. Ate ebiro era kisa kijja kutuuka. Byagala kwogera ku Museveni ebisajja. Era kisa kijja kutuuka. Mwami Museveni ateekwa okukoma nga Musa bwe yakoma. Anaagaggawaza bannayuganda je ajja kuba mulala. Kyova olaba nti buli wateeka ssente bazibba. Kiringa kikolimo ennaku ze zaggwako dda. Galawo programu nga tebannankwata. Bayinza okubanga batuuse dda ku anti Katonda bw'abanga yakuwadde obunabbi. Katonda bw'akuwa obunabbi. Katonda asinga Museveni. Katonda asinga emmundu za CMI ne UPDF. Nze mpwidde Katonda ng'akiŋŋamba nti kyogere. Kati nze ndagudde bulaguzi. Sibiriimu. Ndagudde bulaguzi. Ate enkola entuufu bw'aba nga batukwata balina kwata nze naawe naye ate bwe bakwatako nze. Eyo naye enkola si ntuufu. Badde mpuliriza byafaayo ya Bayibuli zimanyi bya Kurani. Balina otunona nga neyankyazizza bamukwata. Bo bakikola bubi bakwatako ate nze nzekka. Ekyo mukikomye. Mutekwa tukwata neyankyazizza senga tiyankyazizza ate nandibyogedde. Nze mba mpuliriza kati n'abawuliza oba oyagala kubatwala kuba nabawuliza tebalina musango ate kati onobasangawo abawuliriza onobasangawo onobalumiriza otya nti wabadde owuliriza onobalumiriza otya wabaddewo ng'awuliriza kati omanye abali maka gaabwe batuwuliriza onobategeera otya okujjako oli gwe wayogedde ku BBS we bajja mukwata mpozi so mbalagudde ndagudde eggwanga lya Uganda nga sinaba kufa muzanyanga entambi zino nga maze okufa. Mwami Museveni tasobola gaggawuza bannayuganda kasita yeetekako ekigambo kya Musa yakoma mu kkubo ali gaggawuza bannayuganda agenda kubeera Yoshua atandikira Musa waakomye ate Musa yamala kufa. Mwami Museveni alina kumala kufa ati tuli mu Bayibuli ye yagamba nti yeye Musa yamala kufa. Yoshua n'akola ki? Najja n'akwata enkasi n'atuusa abaana ba Isirayiri mu nsi ey'okwesiima n'abagabira eby'obugagga ne bagaggawala. Mwami Museveni tasobola tugaggawaza Uganda okugaggawala. Mwami Museveni aba alina kumala kufa. Bayibuli bw'egamba kasita wayita Musa yafa. Atusira ku Bayibuli ye president yamala otununula ye Bayibuli kakati ne bw'anaafuba okutugaggawaza byonna byakola bajja kubba bibbe kubanga ali mu office etali yiye talina mafuta anointing eya office eyo ey'okutugaggawaza economically. Yalina amafuta kyovolaba yalwana entalo successfully zonna n'aziwangula eyo yali mu office ye Katonda gye yamuyitira. Kati ku ky'okutugaggawaza alina kufa nga Musa bwe yafa. Atuli mu Bayibuli totya tetugamba nti afe. Bayibuli yegamba Musa yamala kufa kati Mwami Museveni alina kufa. Bayibuli bwe Mwami Museveni anti ye yeyita Musa sinze. Mwami Museveni alina okufa nga Musa bwe yafa. Bannayuganda ne baloka bagaggawala nga Abayisirayiri bwe bagaggawala nga Musa afudde. Yoshua n'abatuusa mu by'obugagga Katonda byali yabategekera. Yoshua yabatuusayo ono yalwana entalo teyabatuusaayo. Abasaza ne maziga nyanja namba yakola ebiri heroic ebyekitalo n'owangula government n'owangula government y'Obote n'owangula government ya Lutwa n'owamba obuyinza n'olwoka okuba ba ADF n'okuba balakwena n'okuba baani ebyo yali office ye ng'alina amafuta anointing ey'okukola ekyokulwana entalo nga Musa bwe yali okegera anointing y'entalo tegaggawaza. Ffe mu Bayibuli tulina omusajja bamuyita Samusoni yali atambula mu ddungu n'asanga ejje erya Palestine be Bafirisuuti n'asanga abasirikale 1,000 soldiers talina kyalina
n'amagama g'ebbali awo n'alaba eggumba ery'oluba lwa endogoyi oluba lw'endogoyi nga yafa naye oluba lwayo n'akwata eggumba ery'oluba lw'endogoyi n'akuba abasirikale 100 bonna n'abatta ng'akozesa eggumba ly'endogoyi. That's the anointing. Mafuta Katonda ya anointinga Samson okulwana entalo okitegeera okulwana entalo z'Abayisirayiri nga yesasuza Abafirisuuti ye Palestine. Kakati Musa yaliko amafuta n'asobola okununula abaana ba Isirayiri mu mukono gwa kabaka Farao n'akola ebyewuunyisa eby'amaanyi. Mwami Museveni bye yakola atayina mundu n'ayingira ensiko n'avaayo ng'awangudde ejje erina ennyonyi tanka n'emmundu eza buli kika. Ago gaali mafuta era teyandiwangudde singa teyali Katonda. Kakati bwe tudda mu Bayibuli nti Mwami Museveni yeeyise Musa nga tumugirayo ebyali ku Musa nti Musa entuko yali bweti yakola bye wakola naawe Luweero naye Musa teyagaggawaza baana ba Isirayiri. Kasita weetekako Musa Museveni olina kufa. Bannayuganda tugaggawale. Bayibuli anti bwegamba kati akijjeko kasita Museveni yeetekako ekigambo nti ye Musa bannayuganda tebasobola gaggawala ng'akyali mulamu alina kufa kubanga Musa yafa Yoshua n'atwala abaana ba Isirayiri n'abatuusa mu bugagga. Kankomaawo nga tebannannona era komaawo